stand here today, we realize how fortunate we have been to have him as our best. There are no words to express his love and influence in our life. It is through his stories of childhood and example that I, for one, learned to work hard, and I have secured a job as a receptionist at his medical practice during weekends and school holidays. My father was a very hard-working fellow, whose days started at 3:45 a.m. to 11 p.m. on Mondays to Fridays. I learned from him that money can make life easy, but a loving, peaceful, and respectful family was very important in life, and we witnessed this in the way he and Mama lived life. He loved his children so much. I failed to find the correct words of how he loved his wife. Adored would be a tremendous understatement. Tata would call Mama Bamulekwa, and I would ask why. He said, she is the kindest, caring, most loving, truthful, and genuine person he'd ever met. She speaks her mind and lives by her true nature and principles. Tata would say we were his reason to smile again, but Mama was his miracle and the only chance at a happy life again. Ankole Kulu is his favorite gospel song. He would sing her songs that reflected his feelings. 2 years ago or so, I remember him saying that Mama saved his life. She found him at the crossroads of life and darkness. She gave him hope and a reason to fight. Once upon a time, our father battled cancer. But he said, Mama was the ray of sunshine that brightened those darkest moments. So he fought with everything he got just so he could hold her hand a little longer. When COVID hit, his practice never closed. He managed to keep safe from January 2020 to November 2021 when he fell ill. They did a very good job to protect me and Agumye from worrying, but I knew, and Mama never left his side, and I remember her nagging him to open the door when he was in isolation, so he would not be alone. There is no doubt that these two are each other's souls. He'll tell Agumye that he has to grow up, and one day he's going to have to look after his girls. As I did research at school about people who inspire us, I came across a very traumatizing story of my dad. I read and read. I would ask him anything, and I thank God for always leaving that door open for us to ask anything, not knowing they were painful wounds. He took the whole weekend to explain a lot of stuff to me. And at that moment, up until today, I'm thankful to Mama having held Tata's hand and never letting go. She tried her best in being a wife and companion and a best friend, and accompanying her husband until the 27th of September, 2023. One of Tata's grand dreams was to walk me down the aisle. He also wondered how amazing it would feel for him to go shopping for tuxedos for Agumye's wedding, since he is the only son whose wedding he'd be a part of. Now I wonder how those days will be without him. Take heart. You did good. Rest peacefully, Tata. We got this, and I love you so much. Dear God, please handle him with care. Please handle him with as much care as he handled your creations. Wow. Tata was a very good companion, and he gave me, Mama, and Vida, and Subinkwaki lots of company. In very hard times, Tata would help us a lot. And we wouldn't feel alone if we were being bullied, because Tata would always help us and give us things to say back to him. Rest in peace, Tata, and we love you so much. Hagenzo olwaleero Tata Azalia Sebowa Kiyinji ne Mama Nora Pereska Nakirijja Sebowa olwo Mukama okubayisizaako okuzaala omwami waffe omwana wammwe taata w'abaana baffe muganda wammwe mulamu w'abantu mukwano gw'abantu omusawo wegwamu amanyi omwajoganja era abadde ajjanjaba si mitima gyokka nga abasinga bamukitwala abadde ajjanjaba endwadde nnyingi bwaba badde akola research we takoma ku mitima gyokka
nja kwebaza nnyo nnyini ddala baganda bange bannyinaze Kalodo family banayi mwebali kujja mwebali nnyo okujja natuuka ku Sande ne mukwano gwange naye najja nkankana bwe ntuuka bwe nali ngula tiketi nagula eya Dubai to Uganda nagula economy intentionally kulaga baana bano nti obulamu buyinza okukyukamu era bambuza lwaki tutudde n'obujosi gye tutambula ne mbagamba nti mumanye nti taata takola ki takyaliwo nabatuuza mu economy class ne bafuna experience endala naye bwe natuuka ku Sande natuuka bakulu bange banninze ne madam maama webali nnyo webalire ddala kwagala mukwano gwo naye ate okumubudaabuda gwe mu bantu bonna omanya obulumi bwabadde nabo okusinga omuntu omulala bwe yagezaako okuprotectinga baganda be bonna yabeekutulako naye yasigaza madamu kuba ye yamugamba nti nze Kagezi yali ansibira mu kkomera lwakujjanga mu kooti buli kaseera ku kooti so togezaako okulowooza nti ogenda kunneekutulako olunaku n'oluki n'olumu era nga yessimu gyakuba ne bw'aba agenda kwebaka n'akola ki n'agikwata webale nnyo webale ddala obutamutiiririra webale nnyo webale ddala okutambula naye mu mbeera yonna ngenda kuzaako okwebaza maama nzaale webale kunzikiriza n'enfumbira omwana ono nkwebaza olw'okunzaala ne neebaza ne kitange webale okunzaala nembebaza okuntendeka obulungi sijja gamba nti ebyobufumbo nabisomeraku mmwe byo bibadde byange naye nga mbebaliza ddala nnyo 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 nyini ddala nga nvuddeyo neebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe n'ekiseera kyamutuwadde abantu abasinga bwe babadde bamwogerako baleseeyo ekintu kimu ate nga kyekisinga obukulu kubanga Mukama bwe yali ayita malayika ze ng'azitegeeza nti ngenda kutonda ekitonde muntu alina malayika gye yagoba mu ggulu ng'agigoba lwaki lwakwegulumiza lwakwekuluntaza olwo lunkulunku omusajja oyo abadde hambo bannange omusajja oyo abadde hambo era manyi nti bwe biba nga waliwo ekintu kyonna Mukama kyayitirako okuwa omuntu eggulu ako kamu ku kabonero nziramu okwebaza abakadde mu lujja luno nti mu baana be mwakuza oyo abadde omu yekka mu bonna be naakalaba sinnamulaba buli lwobadde ng'ojja gy'oli oba ng'ozze otya abadde nga kutwala nga bwozze ate n'akuwa ekitiibwa n'akusuusuuta omusajja oyo abadde awa abantu ekitiibwa nga tayisamu muntu n'omu maaso ate ng'alina waali ng'alina bw'ayimiridde ng'ensi n'ensi zimumanyi today there is only one thing I can tell you. Be humble. He was a humble man. As much as he had what the world yearns for, he was a humble man. N'ekirala abadde taata ayagala abaana be oba mu mbeera ki oba ki abadde ayagala nnyo abaana be embeera yamutukako sijja gyogerako naye alina essimu gye yakwata mu biseera ebyo yagirikako nagamba kabiite essimu eno tetugenda gijja wabule Mukama bwanzijululanga nga tekubiddwa then okolanga ki ogijjangako kuba kitegeeza nti omugaso gwayo guba tekukola ki ebadde ng'erinze essimu okuva eri abaana babaki abakono kyannaku nti agenza okujjululanga essimu yatukoze tekubiddwa kitegeeza afudde alindirira Mukama akusaasire taata yanyiga ebiwundu anyiga ebibyo agumye emitima agumye obugo mbebaza nnyo mbebaliza ddala okujja omulekero lwali Omukama abeere nammwe
okuvaawo esembere wano tudde wano mubufunze ebigambo by'abaana bye baayogedde byabadde mu lulimi lunene naye nange sirina bwe mbitandika bimenyamenya kubanga kakati tweyanzanya ssebo tugenda kusabira abaana naye wano batunule eri omulabirizi kubanga ne maama oyinza okusigalawo tugenda kusoma amannya g'abaana bonna era bagenda kusabirwa naye tujja kuyimba oluyimba nga amaze okusoma amannya oyo Yesu musumba waffe ajja Agumye. Abaana betusabira be bano betulina Samali akagulire Kiyinji, Andrew Kibuka Kiyinji Simbwa, Kirabo Kiyinji, Sanyu na Kiyinji, Sobi na Kibuka, Kwagalana na Mitala, Kabite na Lumu, Tebamanyi Amagala, Rida ne Agumye Kiyinji. Oluyimba mulabiriza asabe. Omanyi bana balina amannya gali botanico. Katonda ayinza byonna tuli maaso go olweggulo lwa leero mu kiseera kino ekyokusiibula muganda waffe era mutambuze munnaffe mu lugendo luno eyatuvaako ebbanga ddene naye kaakano nga tugenda okugalamiza omubiri gwe mu kifo kino. Tutunuulira olugendo lwatambudde, ebiwonvu byayiseemu, ensozi zaalinnye, n'omuliro gwayiseemu. Ne tuddayo ku bigambo ebyo ne tugamba nti olugendo luno alutambula, ekyamazima asaba eri ggwe obutalemwa. Era mu lugendo olwo Katonda waffe omulungi omuweereddemu ebirabo bingi, wamuwa amagezi era abadde mukugu era akutte ku bulamu bw'abantu bangi. Ekyo tukikwebaliza.